Sebo muzeyi tonenya kusumbuwanga, wafuuka wa Luganda waka. Kalali tonenya kusumbuwa nnyo, wafuuka wa Luganda okimanyi. Era buli ekingwako olina okulwana, munzijira emisanvu mu kkubo. Jjukira nnyogo wampaka mpasa ekimyula, kiwala kyasuma ne kiri. Wabula mwana muwala amanyi okufumba, ate nga mwana wattu wampisa, era yakyayiza guli omugunwa. Omukazi Zayina ntamye, bino byengoba bwe bitereera, musibireko agende. Mbeere noono gwe nfunye omuta ekimyula, era nsaba muzimbire ebbali, mwawule ne ku banne bali abakadde. Ndowooza kyendikawo okiraba, kaakati noonya wengula nga watusaana. Bwe batatuseere nnyo, sente zange weeziri si byakulinda. Ebyagimani suuli obimanyi, eno ddiru gye nkuwa eriko lupiya. Nkusaba ogizannye ggwe, naawe oliisenga buti nga bakuwaana. Ekyo kirabye otya ggwe muli, Kalali nfunirayo poloti ng'eri ku kkubo. Nga weeriraanye waliwo amazzi n'amasannyalaze, tebulako ekyapa. Sente zaffe lwaki ozimaza Hajimani Suuli, ate nga nange sirina ndyawo nkyokokana bwavu. Bw'oba oyagala jangu nkulaga akataka akalungi, bwe tunakkaanya ompeewo ensimbi ofunewo olizimba. N'ekirala mpulidde ng'agamba nti ogoba omukyala, tyokooya amayisa geera mb'oyagala muto. Omukazi bw'abeera kunyiya omugoba Fazali, bw'afuna mwetaaga ayagala n'akuluba n'oyo. Kati n'oyo bw'obeera omukoye Hajimani Suuli, mumpenze nkuweemu ne poloti mwawule bulungi. Nze poloti njagalamu $4.4, naye gwe nkusaliddeko omwenda abunguza nakyeje. Yogera bwogezi nkima ekyapa kiri wa Semwezi, ne Chairman naye muyite emmanga mu maka ge, tubituulemu ogende. Smart Studio. Balugera nti kyoyagala kikuseeza, neerwanira obuko bwe guba. Bw'obanga onsaliddeko obuli obukadde omwenda, nze nkuwe nakyejo oli. Haki ya Mungu sirina nze bwezigolo, ndi very smart mutima. Bw'obanga gwe n'omukyala munakkaanya, nze ebyo sibiyingiramu, kuba ne bw'otamugula alina okugenda. Abasajja gy'alagayo yenkumu, kati kijemba nfunamu mububire ennyo. Wamma bata trade nyikoze, kati Kalali kyensaba okola endagaano, nze nkuwe balansi wogende. Okwewala ebiriddawo nga bituswaza, nawe ebyo ebibanja obimanyi. Abaana abatera nnyo okwefuula engo, ekyo nkirabye wangi nnyo. Era nsaba ku baana b'abamu babeewo, kyetaaga obagambeko ng'okikola. Kalali kyokoze nkirabye oli Sseruganda, n'omukazi abakyabugaggera nkikutte bulungi. Tujiikire obbawasa.